Ssaabalamuzi Katureebe olwaleero y'omu ku bajulizi abasisinkanye akakiiko akalondoola emivuyo mu by'ettaka akakulirwa omulamuzi Catherine Bamugemereire, wabula ng'olwaleero okwawukanako n'ennaku endala ab'akakiiko beesitudde ne bamusanga mu woofiisi ye ku kkooti enkulu mu Kampala. Munnamateeka w'akakiiko Nabati Byenkya atunnyonnyoddwa lwaki akakiiko kasizeewo okumusisinkana. Kubanga kkooti nkulu nnyo mu ngeri y'okusolvinga disputes obutategeeragana obeera mu ttaka. Abati agamba nti ono y'omu ku balamuzi abamaze ebbanga eddene nga bawozesa emisango gy'eby'ettaka era ng'ekyokuba nga yakulira abalamuzi kijja kubayamba okunnyonnyola lwaki emisango gy'eby'ettaka mingi gikandaalira mu kkooti. Oba kkooti zirina emisango mingi nnyo, oba abalamuzi tulina batono, oba okuggyawo district land board, manya district walingawo district land tribunals, oba kyakola bubi. Mu kwagala okunnyonnyoka lwaki akakiiko omulundi guno kasazeewo okusikira omujulizi ono, Byenkya ategeeza nti ono y'omu ku bantu abakulu abasinga mu bukulembeze bw'eggwanga era nga tebasobola kumuyita buyisi yadde nga alina essuubi nti mu kiseera ekituufu omujulizi ono ajja kubaako ekiwandiiko ky'anaayanjulira akakiiko mu lukale mu kugezaako okulungamya ku butya emivuyo mu by'ettaka n'amateeka agalambika engeri ettaka gye lifunwamu n'okukuumibwamu gye gayinza okukyusibwa, era ng'asuubiza okutegeeza bannayuganda ebinaaba bivudde mu kavubo ke bagenzeemu. Of course tukimanyi nti Chief Justice muntu mukulu nnyo mu hierarchy ya Uganda. Ndowooza bw'ojja kuva ku President ne Speaker, Chief Justice naye alimu abo. Ate namukadde w'emyaka 82 era nga yakulira akakiiko eby'ettaka Hoima oba District Land Board Ireba Mpazi ng'aliwo n'omuwandiisi we Asimu Edward bwe babadde abajulizi abazeeko nga bayitibwa akakiiko okutangaaza ku mivuyo n'ekibbattaka ekizze kyogerwa okuva mu disitulikiti gye bakulembera. Bano balopye bannabyabufuzi mu bitundu gye bava bye bagamba nti bano bakoze kinene nnyo okukuma mu bantu omuliro ssaako okubayambako okubba ettaka ly'abantu n'ebitongole. They find someone with the land. They know that the land belongs to someone. But because some people penetrated entering his land, and there are many people, then he will say, no, these people lived here long ago. We would receive in their graves, and they are helped. Bano yabalajjanira akakiiko ku musaala omutono gwe bafuna ne bategeeza nti omwezi bafuna emitwalo 19 gyokka ate nga zigibwako omusolo era nga kireetawo okusoomozebwa kw'amaanyi eri enkola y'emirimu. Not blowing my own trumpet, I must say, the secretary is here. He will say on the way that you were not saying the truth, but I'm saying the truth. I have to say the truth because I want to order my Lord and the commission under 90 taxable. Omujulizi ow'okusatu abadde omubalizi w'ebintu bya gavumenti Gilbert Kirunda ng'ategeeza akakiiko nga balina abakozi abatono ennyo mu kitongole kye so nga kirina okubalira ebintu bingi mu ggwanga. Ono era asabye akakiiko kalowooze kuwa gavumenti amagezi okuteekawo etteeka eritongoza yafeesi ye okufaanaganako ng'etteeka eryateekebwawo okulungamya enkola y'omubalizi w'ebitabo wa gavumenti. Another challenge is lack of office space, equipment, such as computers, cabinets, all these. And then we are saying retooling the evaluation function. Yeewuunyisizza akakiiko bw'ategeezezza nti ku disitulikiti zonna eziri mu ggwanga 5 zokka ze zirina abalirizi. And another challenge is, whereas we have 100+ districts in the country, there are only less than 5 districts that have valuers. Olunaku lw'enkya akakiiko kaddamu okukuŋŋaanya obujulizi obulala. Ismail Nsubuga ne Mathias Rukundo bakusekedde gulino ku Bukedde TV.